Tulamulabi waffe tukwaniriza nnyo era ne tukwebaza okubeera ku mukutu gwaffe guno kwe tukolera ensonga enkulu ezikwata ku Bwakabaka bwa Buganda naddala ensonga ezikwata ku ttaka. Tubeebaza otugoberera n'abo bwennyini abalina bye tubataddamu. Erinnya Kizito Moses Gambobbi nga ndi mukunzi n'omusomesa mu kitongole kya Buganda Land Board. Tuzze tuwalaga ensonga enkulu ezikwata ku bifo byaffe naddala eby'ennono. Olwaleero tuli wano e Naggalabi. Lwaki tuzze e Naggalabi? Wano we wabeera amatikira aga Ssaabasajja Kabaka. Omulangira bw'aba agenda okufuuka Kabaka alina okusooka, alina okutuuka wano era wano bamutikirira ng'ayise eri ku Neebalama Mayanja. Abasinga lwaki tebamanyi Neebalama Mayanja ekkubo lirina kujja butereevu lituuke wano e Naggalabi. Naggalabi kiri wano Buddo. Bw'otuuka ku King's College n'ojja n'oyambuka, kiri ku lusozi era kyesudde. Kyali ku bwagagavu bunene nnyo naye era waliwo abasaatuusi abaagenda nga bakisaatuukirako. Nolwekyo tuzze okulaga obukulu bwakyo nti gwe munnaffe Omuganda atuddeyo n'atali Muganda eyali yagadde okumanya obukulu bw'ensonga zino olina okujja okulambula ebifo bino. Tukyalinawo ku ttaka okuli embuga zaffe enkulu n'ebintu bingi omuli emiti egy'emyaka n'emyaka. Nolwekyo bw'ojja n'olambula Naggalabi muleete abaana n'abazzukulu. Tubuuzizza abaami ba wano ne batugamba nti abantu twagayaala dda. Tuzze okuleeta ebifaananyi bino bikuyamba okumanya obukulu bw'ensonga zino. Naggalabi ono mukulu alimu embuga enkulu ze tugenda okubannyonnyola. Embuga enkulu gye tuliko kaakati y'embuga gye bayita Bwanika. Oli ajja kubuuza Bwanika kye ki? Awo omulangira waafunira emikisa nga tannafuuka Kabaka. Lwekyo embuga eno nkulu ddala era ekuumibwa butiribiri. Abantu abali kuno abasinga bammamba kubanga Ssemanobe akuuma embuga eno aba yeddira mmamba. Mwebale tulaba Ssaabasajja Kabaka awangaale.